Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Baliyita batya mu Luganda, liyamba ki? Kati olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala eriyitibwa ekisandasanda. Ekisandasanda bwe kityo bwe kifaanana, naddala ekyo kye bayita ekisandasanda eky'omu lusuku bwe kityo bwe kifaanana. Kyetegereze bulungi nnyo, bwe kityo bwe kifaanana nga bw'okiraba kiyitibwa ekisandasanda. Ekisandasanda kijjanjaba endwadde naddala singa obeera tofuluma bulungi, oba omwana nga tafuluma bulungi, oba ggwe omuntu omukulu nga tofuluma bulungi, ekisandasanda ekyo kiba kijja kujjanjaba bulungi nnyo. Kugambye ng'obadde tofuluma bulungi kiba kijja kuyamba okufuluma obulungi. Osobola okufumba, osobola okifumba kyo nga kyo nga bw'obiraba n'obifumba byonna ebikoola n'okwegamba n'oba ng'onywako naye ng'onywera mu bipimo. Wabeera mwana muto osobola omuwa akajiiko kamu kaba kamala. Omwana w'emyaka 3, 4, 5 osobola omuwa akajiiko kaba kamala, abajja kusumuluka bulungi nnyo. Naddala oyo olubuto lubeera lwesibye nga tafuluma bulungi. Naawe omuntu omukulu toteekeddwa kunywa bingi, naawe olina kunywera mu kipimo. Eddagala lyonna erisumulula olubuto teryetaaga ate kukozesa nnyo lingi, liba lisobola okukutabula, osobola okusumuluka nekikutabula ate. Kati n'olwekyo olina ofuba okulaba ng'eddagala ng'eryo olinywera mu kipimo, kijja kuba kirungi nnyo. Eyo kwegamba omuntu wakugamba nti nywa akajiiko, kyetaaga onywa akajiiko. Wakugamba nti nywa ebijiiko 3, nywa 3. Olw'ensonga nti kwegga teriba lingi ate kuliyitiriza, naddala eryo erisumulula olubuto. Osobola okuddira ku bikoola ebyo n'obifumbira mu minwe ng'omukulu n'olya eminwe egyo, tekiba na buzibu. Ate omuto, y'omuto olina kumuwako oba ofumbidde eminwe, omuto muwe kasupu kokka jasi ate okamuwera ku jjiiko. Osobola okumanya nti wa myaka emeka, myaka 5 n'omuwa obujiiko 2. Kiba abajja kusumuluka bulungi nnyo olubuto, oyo abeera yeesibye olubuto. Nga we mukimanyi nti olubuto luba lwesibye lukumalako emirembe. Omuntu omutuufu yenna buli kanaku alina okuba ng'afuluma, buli kanaku olina okuba ng'ogenda emmanju. Buli kanaku ku makya kawungeezi olina okuggya ebicaafu ebyo mu lubuto kugaba ojja okubeera omulamu obulungi. Ekirala teweerabira amazzi, n'amazzi ago ga mugaso nnyo. Buli kanaku fuba okulaba ng'onywayo liita zo nga 2 ez'amazzi oba 2.5 buli lunaku. Kijja kuyamba olubuto lw'okubeera nga terwesiba buli kaseera. Bwe kityo bwe kiri. Tutunuulidde kibayita ekisandasanda, bwe kityo bwe kifaanana ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Tulabye kibayita ekisandasanda bwe kityo bwe kifaanana nga bw'okiraba. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.